yali alwaliriddeawo bajja baba kujjukiza gwatabira abatujjukira nti yalina ulcers ezimuluma ezamulumira ddala nno n'atuuka n'okuba ng'alongoosebwa n'atuukako ebbombo n'ebifo ebirala bingi kansooke mbawo omukulu abeyanjulire nnyongere okuba nga ate mbattanyiza abamu ku basponsa abateekamu ensimbi okusookera ddala abantu njagala okubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo nze munamasaka aliri pazo olunabe najja no neetali lipazo abantu ne bateekako olunabe ate ekyakabaka era abantu bakimistikeninga nnyo eyo lusi ntera okutambula naye n'owulira ate liripazo ate mubeera babiri mukisussaamu baganda bange so tubeyanjulidde nnyo ku round about gwe mulundi ogusookedde ddala okugibeerako live so ndi musanyufu nnyo obwedda tuli mu kwegezaamu kabaka birthday run weda tuliyeyo kosovo tudduka so bwenjagadde okudde waka bakulu ne banga nti amasengere twamuzimba ssebo yingira ekinaabiro naabe okukoletereza buli kimu ate masengere aliko buli kimu so ndaabye bunaabi nenteekako kati tuli crowned about tugenda kuba nga tetutandikira ddala leero nkola naawe nno lil puzzle si bya muzannyo buli kyendeeta nga tukittaanya babiri nga tuteesa kino kyogerako ki tugenda kutandikira ddala ku mbozi y'omukulu jjajja Ichuli amuyite Olexa abasinga we mali muyite oba Yisima Yisima ono ayina ebigambo byayogerako ng'omuntu wa bulijjo oluusi ebigambo babiyita kutamwa bigambo oba kwogera ku bigambo nga tobyekakasa n'olwekyo olunaku olwaleero yatwaliddwa mu kkooti ku bigambo ebize byogerwa nti yayogerako ku bikwatagana n'ebbomu ezaali zikuba mu kibuga Kampala n'ebintu ebirala bingi bye yayogerako kansooke nkwembozi eno naawe ogyewulirire wabula ate jjajja tukuteeka mu ssaala we love you so much katsobe tulabe emboozi eyo then tukomewo naffe tulabe ki ekigenda mu maaso December. Gange nze Council Martin Muwumuza lwaleero mbadde wano nze looya wa Isimola Access jjajja Ichuli esente weziri naye ekizibu kye tulina banka bagigaddewo olwa covid banka zirwawo zanguwa okuggalawo so tulina okulaba engeri gye tusasula sente ezo naye nga sente weziri ekyokubeera mu misango eyinza okuba ndowoozayo kuba Isima tebamusalirangako omusango nti gumusinza mu mateeka gaffe aga Uganda a person is presumed innocent until when proved guilty kaabe gwe basobola okukuwaayiriza emirundi egiwera akakadde kooti bwe batevangayo okukakasa nti omusango waguza oba tozzangako omusango n'olwekyo ekintu ekyo kikyamu Isima tabeerangako mu musango kuba kooti tegumusingisanga tetuzzaako kuwera ennemba n'abamuwaayiriza emisango gye bamutaddeko era kakasa tugenda giwa bamuwaayiriza nti yayisaitinga violence mbwe yaleetera abantu okwagala okukola effujjo n'ekyokubiri nti yapromotinga secretariat kwegamba okwagala okwawulayawula mu bantu ng'asinziira ku mawanga naye nga si bituufu. Tusibye tuli baddest team tusibye n'omukulu Yanke MC tusibya ne Lil Puzzle era nsuubira embeera wemba mugirabanga amasanyu mangi mu studio webityo webiba bina okutambula embeera ya Yisima ekyokuba nti bamusiba ku bigambo ebisuubirwa nti yayogera byatamanyi osobola kukikomentingako ki? Kinyinza okugamba musajja muno tomwagaliza komera. Right. Komera ne bwe bakusiba essaawa 2 tashi wano oyinza okuba weekalakasa ze munsibayo munteekeyo oliwo okuteekayo ne bwe ziba ssaawa 2 ogenda okulaba eyabadde